Abakyala omusajja gwomanyi togenda kuwa kitiibwa ddala ofumbirwa waaki. Mukazi oyo Maama Junior bamukulembeza nnyo ne oli eyasooka bano baabazaalamu hallo. Sooka okwebaza abantu mwenna abatubeereddewo mu kiseera kino ekizibu, abatugumiza, abatusindikidde ku bubaka, ababadde jjo mu lumbe ekyengera ne ababadde mu nteekateeka zonna ze twatandika nazo nga tuwerekera taata wange kati omugenzi Tamale Mirundi Senior. Enkya ku Sande wakuzikibwa essaawa 8 ez'emisana Kalagala Kaliisizo. Bwe tugenda omuziika nkiddamu enkya ku Sande wakuzikibwa essaawa 8 Kalagala Kaliisizo. So Mukama abakuume nga tuwerekera omubiri gw'omugenzi taata wange Mwami Tamale Mirundi Senior. Abakyala abayita bannambe musembere wano sigenda bakaabya naye kanyongera okubannyonnyola kino mukimanye. Omukyala oyo mumulaba ali awo waggulu, ndowooza mwenna mumulaba mumanyi Maama Junior. Ye mukyala abadde namba 2 naye nga yasingayo okuganja mu maaso ga Mirundi. Mirundi ayagadde omukyala oyo byatayagadde bakazi bonna. Kakati muleke mbabuulire, tosobola kera ku makya ng'oggyeko okwegumya kwe mubeera kuno ku media. In fact media eboonoonye. Omusajja n'akwata omukazi n'anfuna amaka mwamussa n'agamuzimbira kyentegeeza, n'amuwa emmotoka, n'amuwa bizinensi eri worth miliyoni nga 3 n'okweyongerayo, n'ogamba nti after all nze nnamba emu, gwoba okyali nnamba emu kweri gwe towedde gwe. Bakyala bannange, omusajja yamanyi position buli mukazi gw'aba naye mwaba atudde. Omusajja bw'akeera ku makya n'akuzaako wejjeeko erinnya lya bwannamba emu. Nnamba emu ye mukazi atereka ebyapa bya bba, kubanga buli musajja alina ekyapa kyalina. Nnamba emu ye mukazi atuula ne bbaawe nga buli waawulira ng'alina ebimuteganya gw'ayogera naye babikugamba ggwe. Oyo y'aba nnamba emu mu maaso g'omusajja. Mwalabye ku lumbe nga buli muntu akungiriza nnyo Maama Junior. Maama Junior oyo buli muntu akimanyi, abebbali bonna abadde balaba nti Mirundi ye mukazi gw'abadde asingayo okwagala. Muve mwono katemba gwe mbeerako ku media kuno nga muleekaana. After all nze nnamba emu, olina linnya ate gwali eyita nti gwe nnamba emu. But there is a special place omusajja wo gye yawa omukazi gwe gw'oyita nnamba 2 oba nnamba 3. Kitegeeza ate mutima gwa bbaawo ye nnamba emu. Kati gwoli oli nnamba emu mu bigambo naddala ku social media banyiize. Okayanira ki mukyala? Okayanira ki kubana abasajja asobola okukeera ku makya n'ayagala mukwano gwo n'ayanjula naye ngiwamwe takwanjulangako? Okayanira ki kubana abasajja asobola okukeera ku makya n'ategeka emikolo? Abantu bennyini abaamuwerekera nga bawasa gwe yeyita nnamba emu be bantu byamu abamuwerekedde ng'awasa nnamba 2. Abakazi, just be in your house. Teweetaaga na kulumbagana mukazi gwe aba ayenzeeko. Kola ky'olina okukola mu maaso ga bbaawo okuddamu okuwangula omutima nga nnamba emu. Otherwise mulina mannya nga ssaawa ya Queen. Abasajja abakazi basingayo okwagala bannamba 2 bannamba 3. Nnamba emu olina linnya, tunula mu bikolwa byo, reflect on yourself. Bw'oba tolina kyamakulu ng'ekyapa ng'ekyo oba nga bbaawo asobola okukugamba ebyamabi, tolina nnamba mu mutima gwe. You're just a mere wife. Oli just muwala buwala na mukazi gwe yeebaka naye. Award to a wife is enough. Ne bw'onaaba n'empeta naye nga tokyasobola kumanya byama bya bbaawo. Mukazi oyo Maama Junior bamukulembeza nnyo ne oli eyasooka bano baabazaalamu hallo. Mwetega abagagga ne babazaalamu, mwetega abasajja babazaalamu naye temulowooza nti bali basiru. Obeerayo n'agaana okukutongoza naye ng'akuzaddemu omwana. A baby can't keep a man. It is always a man's decision to stay with you. Omusajja yeeyagalira ye ku mutima n'agamba kansigale ne Chloe. Naye si magezi ga Chloe nti Chloe mbwengeri gy'alinamu kasente kyekiresezza omusajja n'okusigala mukyala. Nedda. Nedda. Si kasente akaba kamulesi aba ayagadde bwagazi kusigala naawe. Naye akasente ko kasobola okuba unagamba naye kankuula omuntu ono. Abakyala
Omusajja gwomanyi togenda kuwa kitiibwa ddala ddala ofumbirwa waki. Omusajja gwomanyi tosobola kukakkanako omuyisenga balo omulabenga ye buli kimu kubanga abasajja leaders bw'oba owulira muli mu mutima ng'okiraba kubanga oba okiraba omuntu akudeetinga omulaba n'otuka okukkiriza akuwase ng'olaba okitegeera n'amala okukuwasa abamu ku mmwe mwezi gumu ng'ovuddeyo abamu ku mmwe olumala okukukolera emikolo ng'omulaba takyalina kiraasi n'abamu ku mmwe otuuka otya okubanga omusajja owuwo gw'obeera naye ogenda kumutuuza ku internet omulangira okuva ku andaweya leke mbabuulire obwamalaate buyiiko muwendo lwaki tosigalayo era eyo obufumbo bw'abantu bategedde nti mu nnyumba omusajja yafugamu bw'oba owulira nga tonatuukako awo teri muntu asobola kulemesa kubeera malaaya kuli muntu yenna sigala mu bwamalaaya dhani okubeerawo ng'omuntu musajja kwambala mpale naye nga mbulamu bwe takiwulira nti musajja ewakaba. My closest friend, Muna Kenya. Munda Banyunga Siva Kenya Mbira. I go to Kenya like literally every year. Bangenza kumulawa. Munange. She went to school here in Uganda. That's how our friendship is on Uganda. Yeah, Munjukire nakwezo. I don't know when you guys were at university nefe. Abali ku university 2006, 7, 8, 9 nawe. Yeah, Banakenya balinga banju ku university. Munange. Banakenya, I don't know, Kenyans, Tanzanians, Bakongo, balinga banju nyo ku university. Na university almost like 30% the international students kuma Makere. Katinga like all no the Kampala nangamba kanzi yankula because all the time nzabada agende Kenya ganza mulaba. At this time I'm in Uganda, so she came from Nairobi. She took a flight, came to see me. So she's been here like she last went to the university in Ngamazi. That was 2009 2010 nangamba nyagala kudde ku university njirabeko bichi. She has these good memories of Uganda. Uganda had the best education, blah blah blah. Nemutula nemuga gwe no munange kati tuba babi nomutwala ku university katuyingira Makerere University. Mwana gwe omwana yatunulidde nange zanyenye nesigana nange mbadde sidangayo. I've not been back to the university for years. Twatunulidde university ya dandankana, university erabika bubi, enguudo zirabika bubi. Basically, you see a university yaffe twali tujjukira yonna nvundu waliwo obugunju obwo waliwo obwo bwabuyitanga bu lecturers quarters banange ate bwo obuvundu nnyo. Even the faculties themselves ozitunulira nga zonna bambi nezza enguudo university n'enguudo zijjudde ebituli zirabika bubi kale basically it looks so bad. Ate bw'ogenda cause the halls of residence ate zo zirabika bubi. We just drove around the university nga tugamba kiki kino so bad. Nambuuza what happened to this university. This was the best university. Ngaba Nakenya okusomera Uganda kya bbeeyi. Ng'omunnakenya okujja okusomera Uganda nga aba waakabi era nga qualifications ze bwazize Kenya aba waakabi nasomera Uganda. What happened to the university? Bwe tubagamba lino eggwanga bannange liswaza. Omanyi nawulidde nga nswala. Omanyi omuntu yazze nga alina hype, alina that memory of Uganda. Twavuze nga oswala na buswazi. Nambuuza what happened. Ne mugamba nange sibeera wano. Nange ekibuuzo ky'ombuuza ngina kyebuuza what happened. Ne luli mwalingamu ebinya ne kati it's so bad. University erabika bubi nnyo kyomugamba ssente zonna mubadde muzijjamu bujja. How can you not maintain a damn university? How do we fall from grace? Nti abantu bavanga Kenya bajja Uganda basoma. Malowooza bakyajja. I don't think Kenyans come to Uganda anymore. Not in the numbers they used to come. Uganda iswaza kale nwe kati ekyo kya university nekiggwa. Kati nanyumiza nti bavanga Kenya nga bajja Uganda okusuubula engoye nga Uganda has the best clothes. Nga bannakenya bani bonna balina okujja Uganda yesinga engoye ennungi. Nangamba waliwo biki ntwala ne mugamba wansi ntyayo okukkirirayo naye tugende. Nga batugamba amasimu galeke wano mugende. Mwana mmwe waliwo street yo bagiyitanga Loom Street. Yabadde agijjukira nagamba we go to Loom Street, there is the shop naye nga tugende. Mukimanyi Loom Street yafuuka katale. Ekibuga Kampala City is the ugliest city in East Africa. Ate temunkayanya oba munyege. Kampala City is the ugliest city esinga okulabika obubi. Ekibuga kiddugala kirabika bubi. The whole city is a market. Twatuusa awo ku Loom Street n'entuna nga kye kigenda mu maaso. Abatembeeyi ennyaanya mboga bikoze bitya bina ku street n'engamba kye kigenda mu maaso. Yatunudde n'angamba what happened? What's wrong? Nga bannange Uganda iswaza ng'omuntu abadde ne good memories of Uganda. Yasomera wano ajjukira Uganda is nice engoye ennungi ebiri. Yatunudde n'amugamba olabi. Nambuuza what happened to this country? Gasana gawulereza Uganda iswaza. Oleeta abantu bonna owulira ng'oswala. Omwami wange abadde wano yatunudde nakaki kino.
envuga yokka, the commotion, the rowdiness, obuvuyo, obuchafu, kibuga kyonna kirabika bubi. The city is so ugly. Onoonya paati ya Kampala gy'olagayo nti no wano we walungi, olaba ne Mukololo mulimu ebinnya. Ne Mukololo mulimu ebinnya bannange. Onoonya paati ya Uganda gy'olagayo nti yeeno erabikako nga onoonya n'ekubula. Traffic, obuchafu, buli wamu waddugala. Bannange wakiri tufuneyo kakoota k'ekibuga ketulagako bwe tuleeta abantu baffe nga basooka okukyala tubatwaleko nti Kampala yeno tulageo wali kakoota wali kato ne Uganda yonna eddugala kati yewansi ne twakkiriddeyo nga ye ali mu kwefuga tugende tugule engoye Uganda ena nice clothes ne mugamba tugende. Bannange ekibuga kyonna mwakifuula akatale ennyaanya kati abantu abakola mu zaakedi batunda batya ebintu ng'ekibuga ab'ennyaanya ab'emboga biki byonna bali ku street abatembeeyemu abakkiriza mutya ku street. How can the whole city turn into a market? Otunde ekibuga kyonna kiddugala kyonna kiri disorganized bana kirabika bubi. Uganda eswaza usually up country you know walabika webinnya bannange ali ne mu kibuga ate ekibuga kiri worse. The city is the ugliest. It's the ugliest city. Bwe tunaagenda mu competition z'ebibuga ebisinga obubi mu East Africa y'engule yaffe bwe tunamala East Africa batukasukako bane mu South tuyita nayo okuwangulirayo. Bannange Uganda eswaza. What happened to this country? University mwagisuula enguudo zibalemye. What part of the country is functional? Mu Uganda kiri functional wallahi. Kiki ekikola? Medical takola, education system mugisudde. University number gye twalina ng'eyingiza abaana ekuva eno nayo mwagisuula. Nakitudde nena it looks like wabitu. Just privatize it mugiwa abantu abalala bagirunning. Absolute rubbish. Uganda eswaza. Buli wobera n'otunula ebintu olya ng'ofa obusungu enguudo zibalemye okukola ki? What part kye ya nsi eno eri functional? Bane mugimbulire kyayika muyinza ogamba ndi negative n'omuwala ayomba nnyo naye mumbuulire part kye eya Uganda ekola. Transport enguudo mbi. Medical esijja nagendayo. Education system tugira tubireke ebyo tetutinyatira kulinnyayo. What infrastructure is functional? What facility in the government is functional? Bane mumbuulire. Ngende nga sinaba kuva Uganda ngende ningizeyo akali functional ngalabi nve wano nga nyawo ka memory akalungi. Omuntu olemwa Uganda gye twogerako ensi mu gyonoonye onyane wogyowolereza n'abali bagyagala bakomawo ne batunulira it's just otunulira butunulizi akavuyo absolute bullshit. Buli wotunula ba bullshit. Twogera ebirungi ki ku nsi eno nga tugye marketinga obuchafu ekibuga kiddugala kita. How can you just feel like a city center katono bwe kati kabalema? City center Kampala kenkana bwe kati Kampala ntono nnyo. If you compare it to other cities, if you compare it like to Nairobi, Kampala balema ekyokulongoosa. How did you turn the whole city into a market? Muketesa mutya abatembeeyo okubeera ku street ne bonoona ekibuga. Ekibuga kyonna kiringa otambula mu kibuga mwenyiga bwenyizi tolinya ku mboga y'omuntu. Other cities mutambula nga cities clean ne tusona kutambula. Kampala teyali bwekyo banangize nze Kampala gwe nzijukira. We used to walk nga tabatembeeyo tabeera ku street like that. What happened? I'll come back with another rant.